Mwanga Kivumbi bwe yavuddeyo yatuukidde mu maka ge n'aweera enkolokoto kyatayogedde nga teyasobodde akamwa kakiganye. Yavumye General Muhoozi n'amulangira obutamiivu bwonna obwa buli ngeri nga n'omuzindalo bwaguteekako mu bantu. Ekiki nti ekitamiivu, ekiki ekitamiivu. N'agamba nti Anita Amongo ye bamukubya raddu n'emusesebbula. President Museveni mbwakaddiye n'eddoboozi likyavaayo. Omanyi abakadde abakerebera aboogera nga bakerebera bye President Museveni. N'atuuka n'okulumba maama Janet Kataha Museveni, omukazi atayomba. Simuwulirangako ng'alina omuntu gwawalalidde. Naye n'amulumba n'amwogoloza. Mwanga Kivumbi waayogeredde ebyo byonna nga tulina sisitimu ya basement. Mama Miriam Matembe gye yakamala okwesammula. Bannamawulire bagezezzaako okwagala okwogera naye nga yakava mu basement nabaga nti mundeke. Ekitegezo kiri mu basement si kiyonjo. Muganda waffe Tugume twabadde tumunoonya Jembuya newa akyatubuze. Tulowooza nti basement gye bamuteekamu neekusifu kubanga waliwo abatuyambyeko bambye mukebera embuyo oba gyali n'ekireka naye nga talabikako waali. Saalongeri Yasirukwago basement yatuuka n'omusesetulwa amagumba ge bamuteeka mu mugongo. Era kakati ali mu kukaaba akayirigombe asaba atwalibwe bweru w'eggwanga ajjanjabibwe. Mwanga Kivumbi ebigambo bino byonna byafukumula. Abadde tawulira kiriwa bweru ne bannabyabufuzi bye batuusiddwako mu ngeri ey'okwogera ebitakwatagana. Mwanga Kivumbi wabweru anaalwayo okusinziira ku ebyo byawagana byo. Okay, kisooka njagala okumukulisaayo mabuuzo. Nze ng'omulwanyi sisobola butamukulisaayo mabuuzo. Oba naddayo mangu oba taddeyo mangu kiri eriye. Naye nga as a startup njagala omukulisaayo. Afunye obuwanguzi obusooka. Ekyokubiri ku ekyo njagala okubira Omulanga State. General Yoweri Kaguta Museveni. Mwanga Kivumbi beyiro ye gye yafunye nga sinatuuka ku byayogedde biki yategeeza ki? Fayiro teriiwo nfu. Fayiro teriiwo kyekitegeeza fayiro ebakuba nnamu nga genuine bagibuulira eggwanga nga DPP bwe yagiteekateeka n'agibuulira eggwanga ate yalifunye atya beyiro ng'aliko emirambo 8 ku 10. Ogimanye egy'emirambo kuba n'omulambo gumu bwe guti Okero yaliko 4 gukulemezaayo. Okitegedde Besigye talina mulambo gwonna aletelemeddeeyo ne Ssaalongo Lukwago. Kati njagala okubira Omulanga Oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni n'abasajja bo abakukolera emirimu wansi mulekerawo okuzimba fayiro module eyo ezitakwatagana si nnungi. Emirambo mingi egyagenda ku fayiro eyo kati iyo yaweddemu amaanyi babayimbudde. Because beyiro mu mateeka kitegeeza tukuwadde omukisa weetetenkanye olwanyisa omusango gwo. Kyekitegeeza fight on your own. Egenda bweru olabe ng'olwanyisa omusango. Olwane kyekitegeeza beyiro. Okitegedde temporary release, temporary freedom. Kakati ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abazadde b'abaana abaafa era efaanagana ne fayiro ya Segirinya bwe yali ne Ssewanyana ng'ensi erabira ddala ng'ensi era ekimanyi nti Segirinya talina busobozi butema muntu wadde ogu omu bw'ati ekiso awamu ne Ssewanyana nga bye bimu. N'olw'ensonga eyo njagala okubira General Museveni Omulanga musajja mukulu aweebwa ekitiibwa mu ggwanga mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna. Okitegedde? Nkitegeera. Abasajja b'okola nabo aba security balekerawo okuzanyira ku bulamu bw'Abannayuganda mbu bazimba fayiro olwa Mwanga Kivumbi omu gwe baagala.
ne bamuwerekerezako emirambo 7. That is too much. Emirambo gyali mingi. Egyo emirambo mingi. Nkugambye eyo bail application yabadde granted, kitegeeza nti fayiro Muwanga Kivumbi talina kyagimanyiiko. That is point number 1. Point number 2, ku conduct ya Muwanga Kivumbi ng'avuddeyo. Ekisooka omuntu yenna yakava mu kkomera olw'ebyobufuzi kuba byabufuzi. Bino byonna byabufuzi. Omusuubira okwogera ekigambo kyonna kubanga aba yawungawungamu. Tomanyi kye bayita kkomera. Aba n'option ezo. Ekisooka okugamba ab'omuzindaalo nti nga Matembe bwe yakoze n'agamba mundekeemu kampumulemu gye nayise mmanyiyo. Oba okubifuuyirawo immediately nga bakakuta n'okangaza kati enkangaza eyo yaffe ya ki-UYD etalina pulaani omala gayiwawo. Nedda enkangaza eyo y'eki-UYD egumye olutalo. Eyo enkangaza ate mu nuupu teriimu, si ya nuupu. Bana nuupu tebalina ate courage eyo eya Muwanga Kivumbi ne selection y'ebigambo. Okitegedde? Naye kati nze kyenjagala omusaba kiri kimu, ateekwa okumanya Bailo yagijjeewa, kuba Bailo teyagijje mu kooti. Bailo yabaddeko okutula ku mmeeza. Bailo eyo teyagijje mu kooti ekyalina, naye akimanyi mu mutima gwe nti teyagijje ku kooti. Kooti bamugamba bugambi liriizimu, naye nga Bailo bagigabidde walala. Be bawadde order. Kati bali be yakubye abo mu Katambi Nakalabye, be yakubye abo kuliko eyamuwadde Bailo. Okitegedde? Kwaba abasatu. Okuggyako nga yabagambye nti nze mujja kunzikiriza engeri gye ndi wa byabufuzi mu balonzi bange nkole ki njogere nga bwe njagala. Nfuuwe ebigambo. Temukitwala bubi. Ekyo Museveni akizannya. Bulijjo abizannya president. N'omuvuma wali naye ate ng'okolera ye. N'okunumba naye nga ovuga omudidi gugwe. Kituufu. Eyo president enzannya agirina. Kakati nze saalabyewo kintu awo. Tewalabyewo basement awo. Andi kakati okuggyako nga General Muhoozi yanaakyusa enzannya. Ya introducing eyiye eyogamba nti nze soogerwako. Naye bwekiri jjajja ayinza okuba nga yazannya ekiki ate ono n'akiteekamu Muhoozi ne maama n'amuzaayo. Muhoozi ati kakati eno fayiro ndala ya madda kakati ayinza okufuna fayiro nga Tugume gye yafunye ey'okwogera maama Matembe. Ekyo nakyo kisoboka era nkisuubira, kisoboka era nkisuubira, naye nze kyembadde nkugamba ndyoke ntuuke ku nsonga eyo yennyini nti Muwanga Kivumbi ateekwa okumanya ani yamuwadde Bailo ng'afuumula ebigambo. Kubanga Bailo teyavudde mu baani baseggona mu bajuyiza amateeka. Wano amateeka tegaliiwo. Tegakola. Amateeka mu nsi yonna ganafuye. Mu nsi yonna. Si wano wokka. Ne mu mwange tusuubira nti no democracy yakula. Teka naawe. Amateeka ganafuye, America ava eri najja n'akukuba n'akunumba. N'akwata ne president wo n'amutwala. Ng'alinga akutte kansala n'akunumba naye bw'ati. N'agenda. Neyeeyongerayo. Ne bakuba enduulu kati nalaba president wa Brazil. Omanyi Brazil erina embiranye n'America. Ng'akuba kyakyala. Hey, president, hey, we are tired of being threatened. N'afuwa ebigambo bingi. Abifuuyira Trump. Naye waliwo amunyega. Bavuga wacha yaongee huyo yuko mjinga. Talina makulu. President wa Brazil. Amateeka ganafuye mu nsi yonna nze nakitegeera. Era sigeesigamako nnyo wadde nga ngasoma mu byenkola sigeesigamako nnyo kubanga America
yamenya zitwiti ez'enjawulo, yamenya protocols ez'ensi yonna. Mu ICC togitwala ya America, tevunaanibwa ne bebe kulumbi awamu ne mutabanyi waayo Israeli, bakukuba ne bakunumba ne bagenda n'obula gy'owaaba. Kakati kyetuliko wano era naye yabadde America naye yabadde mu lukiiko lwaki lwa NATO wali e Butuluuki. Aba akyali mu lukiiko lwa Nankai lwa NATO, ebikompolana bitandika okuyitinga eby'e Iran bamututte kagudde yalinyeddako ate teyageredde mu yabasaabaze eyiye yagireseewo. Okiwulidde, for security purposes. Kakati amateeka tegakyakola mu bino. Kati mbeera nkwasaganya embeera ogikwasaganyiza otya ku olwo nti bwe nti olunaku luweddeko nti ye katulina olwenkya tulebe tutambuza. Naye mbu ogenda kwesigama ku kooti, oli akubba ttaka akusindika mu kooti omuwaabire akumaze. Ate ababbi b'ettaka ye kasita akumala n'akuteeka mu kooti ng'olwo akumaze. Akumaze kubanga kooti zaabwe. Nze nalwanako n'omukyalo, obimanyi bulungi, mukyala waffe abantu ne baŋŋamba genda mu kooti, genda mu kooti omuwaabire, ogenda muwangula oyo. Si wano walinnya ekikomera. Ne bagamba zisigenda mu kooti. Wali mutuufu? Sisobola kumala biseera. Wali mutuufu nnyo. Sisobola kumala budde ngenda mu kooti kuki. Bankubidde ku ground wano ate ngende mu kooti. Omuntu alina jjajja n'akabundu akayina mu kasawo, alina ne ssente, ngende naye mu kooti. Wali tomalaako. Sisobola naawe. Wali mugezi. Nenkireka buli era nafuna emirembe gyange. Naye singa nadda mu kusika muguwa wuuyo n'okukoga wandikoze. Kufuna ssuubi eritaliiyo. Looya ne bakuba ssente ne bazimalawo mu mazzi. Bulooya bukusomba 3-5. Nagamba nedda ssebo zisiri muyungwe, kibuga nkiruddemu. Kooti byemala mbimanyi. Nenkireka. Omukyala ennyumba n'agitwala. N'agitwala. N'ebiwandiiko yabikyusa. Ebiwandiiko tasobola bikyusa, ate abikyusa atya? Namuguza. Mwagirekera baana? Abaana balitandikira okwo beyazaala. Okiwulidde? Kakati nga tuzeeyo ku Mwanga Kivumbi musajja. Beire ekisooka teyafunye amateeka yadde ya byabufuzi kusinziira ku mapeesa gange n'ebisaniya ya negotiatinze. Ate omukyala we muteesa mulungi kubanga fayiro ye nnene. Eyo fayiro tebagifunako beyiro, eriko emirambo 7. n'omala mukomera emyezi 6 n'oteebwa. N'oteebwa oli muganda wa jjajja gwe Toyota nedda ovaayo otya? Kati ekyo kyo ffe ba critical thinker tukitunuulira ne tugamba nti yali firimu yennyini. Eyo pointi nkulu nnyo. Kakati nga tugenze mu kwekizamininga abantu beyayogeddeko Ssekinnoomu, yagenze n'agamba nti Anita yali nsonga nnyo era Laddu yamukuba. Yamukuba n'emwabya. Kakati wekitiibwa Mwanga Kivumbi njagala okumutegeeza nti newankubadde Anita Amongo yayabika naye ebibye mwabirya werabira mangu. Mwanga Kivumbi yabirya. Anti Mwanga Kivumbi yali ku finance committee. Omanyi sente zitambulira mu finance committee. Mpitirivu nnyo ate we zaayitiranga. Anti mu budget committee eza Anita Amongo we zaayitiranga. Jjukira Mwanga Kivumbi muyivu nnyo mu bya economics. Ali ku level ya lecturer mu byenfuna. Kati be bakolanga budget Anita mu yatwaliranga billion 4 billion 5. Ate nga ne kwene ewedde babadde bamutedde mu billion 24. Tebaziggyemu bujja. Okiwulidde? Bamwanga Kivumbi. Kakati oyinza ogamba nti yali tabimanyi ebyo. Yali abimanyi bulungi. Kati ajogere birala ate ebimukwatako abireke. Ayinza okwereetera ebizibu. Kubanga ffe tumanyi ayogerere mu batamanyi.
Anita Amongo abadde n'abasajja be abatambuza ensonga ze ez'ekikugu financially babasaalirwa Asumani basaalirwa Abdul Katuntu Olunwerubaga North bagamba nti naye owekitiibwa Mpuuga owekitiibwa ni oyo mukulu kenyini mukulu Ssemujjunganda abo si bataano kuliko gwoyisaamu amaaso mu kutegeera ne mu byenfuna. Anita Amongo opposition abadde yagikwata bw'atyo. Soka olindeko okuleeta angoyo mbadde njagala nkubuuza kwabo olina bantu bazito nnyo banene Abdul Katuntu basaalirwa Ssemujju Ibula Nganda owekitiibwa Mathias Mpuuga omukulu Mwanga Kivumbi gwolina gwoyinza okuyisaamu amaaso akali amaggwa naye yali mu Seba Anita naye si muziru yali yeetoololwa babingwa be bawabula tunyige ne pesa tunyige lino tunyige liri nga bamalayo sente ne zitambula okitegeera kakati eyo line tagezaako gigendamu emwabya Anita nze Kabigirwa Moses ayina moral authority okwogera ku Anita Amongo kubanga gwe tulina kuwali oggyeeyo ate nga wakuba emiggo. Buli mukulembeze mu Nuupu takkirizibwa kwogera ku wekitiibwa Anita Amongo kubanga ne gy'oli Ssenyonyi yazirya. Ekyo kyo bakireke bulesi bakoze naye emyaka egi 5 byabakoledde mbimanyi. Omuntu yatuuka ekiseera nga ffe atusinga amaanyi mu Nuupu Amongo nga bwakulumba mu Nuupu akukuba n'akumenyerayo omugongo n'omukulu bwagamba nti noono mumugobe nga akugoberawo recommendation gyakola ng'ekola kakati ate ogamba otya Mbuladdu yamukuba toba mwenkanya nze njagala abeere mwenkanya ku Anita naye bagamba nti Muwanga Kivumbi era wankwe kuva dda enkwe zo kyamaani waazo kakati baba wankwe naye anti kakati eno era gye tulimu kati tukutaputa kati tokyamala gasaatuuka busaatuusi n'ogenda bw'otyo byoyogedde tubiddamu ne tubimulungula kimu ku kimu wabadde otegeeza ki wakola kino kikwalagana ne kiwayogedde eganda edda mukulu tolimba awo olimba yawo olimba kuba kati facts ziri ku fingertips mu bantu abaali mu Nuupu nkugambye nze nzekka akkirizibwa okugamba nti Anita Amongo oli mukyamu era nenyimirira okuba nange ndi ku record. Nze nagenda mu lutalo n'Anita Amongo 2021 nga nsinga amaanyi mu Nuupu kyokka nga ndi memba wa NEC kusinga amaanyi Amongo mu Nuupu okitegedde kati atuyinza kuŋŋamba ki kozi yawuliza ne Bobi Wine okujjayo ka president yataddeyo osaaga n'okusaaga bamukubira esimu Bobi Wine ne bamugamba kajjeeyo omwana badde akimye miliyoni 10 kajjeeyo tomanyi na bibaddewo owekitiibwa tujja kunnyonnyola madamu anyiize madamu munyivu nnyo tasalikako musale kajjeeyo n'akawonulayo n'owulira ng'otowolokose ate nabiwulira nze nali mu mabuusu nze byali binkwatako nabimanya luvannyuma nga nvuddeyo amanyi tegakuggwa mbu wabimanya namanya bumanya nti wano tewali bizinesi namanya bumanya madamu n'atuuka n'okunyiiga anti kakati nga tebaagala anyiige waliwo omuyivu omu eyawandiika muyivu ki yagamba nti gwe okutegeera obutegezi ekibuuzo ekibuuzo ng'okitegedde it's a halfway mu kukyansaringa already oba okirinako answer 50%. Okukitegeera ng'okitegedde nti kibuuzo kino kyekino kati 50% oba okimaze butereevu kati olwana kwongerezaako bwongereza osikowalinge kakati nze okutegeera obutegeezi nti yeno Nuupu 50% wali omaze nalina ansa abasajja bange lekalekale naawe bansalako dda bwe bati
kubanga zanita mungu okutuuka okunsiza amaanyi mu kibiina ekyange ate nga nawe olijje no mulamba nga ndi 005 nedda ssebo nali sobola butaakitinga abakulu bajja yeruzira ne bakulabako ob'ekitalya ngani olaba mu kooti gye batajja madamu anyiige madamu nga tebagala munyiza omanyize kye naliko kiki era mu nuupu mulimu omuntu omu gwempa ekitiibwa bali babiri asooka mulima mayuni kanso Abdallah Kiwanuka yajja n'akulaba yajja ku SIU yasiba ennyama najja era okuva lwe yajja okundaba ne bamuggyako obwa minisita bwa internal affair lwakujja kukulaba nga madamu munyiivu madamu yanyiiga yali shadow minister for internal affair yabusigaza madamu yanyiiga omukulu akolewo lishafu anti nkugambye omanyize ebintu byenjogera abantu abamu balowooza nina obukyayi ku nnumu but these are facts that took place internally ng'abantu tebamanyi bannange ng'abantu tebamanyi naye nga byapeninga wakiri gwe bakunyigirize nkugambye naye omukulu aleme kunyiiga mulima mayuni teyaddamu kulinnya nnyonyi ku paalamenti teyaddamu kuweebwa assignment yonna mu komiti kujja kulaba bigirwa Moses ate nga looya wange okuva edda yali nga nsabira bubbeiro nga bwomanyi ng'akutaasa kyova olaba muwe ekitiibwa mulima mayuni kituufu abasigaddewo tebakulimbanga ate omulala baba bakulimba ate omulala yooyo anti ogambye bantu babiri yooyo sofa kweyo ensonga maama w'abaana ye yajja maama w'abaana ki yenna yaliwo ate yenna yaliwo atya nina maama w'abaana omu anti waliwo oli omukadde ndi kati noono gwe tulina omupya omupya yaliwo era ye yajja naye n'oli yajja bambi n'oli yeekuwa mu kifuba najja yajja ku kooti mukazi alina omutima omuzadde kikulimba alina omutima omuzadde yajja ku kooti awo yajja ne basala amagezi gonna n'ovaayo mu first appearance teyakomawo gwakubiri nga batulimandinga bwe yalabikako awo n'amanya nti gwogenze ebizibu byange yali abimanyi ebyamakomera yali abibeeramu nnyo ng'akugjayo abeerawo ng'alwana akwatirira famire paka lwenkomawo okiwulidde anti waliwo nali Kampala remand mukomera najjo eri Luzira nga wakayingira bw'olisooka eryo yeyo Kampala remand wafu wazibu wakiri obeerako mu Macton Bay naye wano ku remand mba ndi awo ajja okundaba bambi mukazi wattu ekyasinga okuntawaanya ennyo ne bangamba njogere naye nga nfukamidde wansi ye atudde ku ntebe weeyaze ku ttaka jjukira nzize balina ebipale biri special bijja okulaba abagenyi ebinene bwe biti ojja weewuuba wenna bwoti nga tolinamu kaleega konna ate bakukkiriza okugenda nako ng'ogenda okulaba abagenyi akaleega okajjamu nkugambye wenna nojja osaawuka busaawusi byajjinja ebipale nkugambye n'otuuka awo ssebo weeka chini apo natyoboolwa mu maaso ga maama w'abaana nengamba kiki kino nga mangereza akufiirako bufiizi wali weeka chini ongeena nini yako bibi yako ikapa nenkayinga chini n'ofukamira ku ttaka ye n'akola ki n'atula ku katebe n'akajjala bw'ati akoze akaviiri omanyi bakabasibeze bansobera banyirira nnyo nga nannyini ali muki mukomera lwakuba eryo batolina kyolaba batolina kyolaba kati bw'olaba ku muntu avudde bweru olaba ng'anyirira nnyo bakabasibe banyirira yajja akoze akaviiri olabira ddala malayika ewedde mirimu kyova olaba obusirikale bwa prison n'obwa poliisi butekinga nnyo advantage ku bakabasibe olw'ebizibu bye baba balimu kakati ng'okakini netuzungumiza ng'oli ku ttaka nze ndi ku ttaka ssebo nakwanjulira akaseera ne kamukeneke yali bintu byonna byonna nambuulira ebiriwo n'atambula n'agenda
okiwulidde bw'ova mu community yakujjukizaamu enneeyala gye weeyala ku nze ttaka abakimanyi mba saagala mujjukiza nnyo ebigambo tobiwulira bulungi ku mutima nze abakimanyi kakati eyo embeera tubadde ku Anita Amonge mu bantu abalina okwogera ku Anita Amonge Muwanga Kivumbi taliimu abijjemu oyo asooka kati tugenze ku jjajja kati Muwanga Kivumbi yes wa opposition nkitegeera is an historical mu UYD first national chairman bamugoba bugobi ate nga bamugobera ki bamugoba kuba chairman nga era enkwenga ze zimugobera bunanfuusi nangu ngaalabye ina ekikoligeekyo kakati naye bw'otunuulira Muwanga Kivumbi byali badde mu nsi bisinga byali olwaleero kubanga wooteeri ye gy'alina ya buwumbi 15 esinga wano kiki kulandisita wano wetuli musajja nga w'amaanyi nnyo buwumbi 15 ayina kino ayina kiri okitegedde kyemumanyiko bajja tibatalina bangi kyosijja muwaayiriza mbu yali tabagoberamu nnyo ng'agobera mu bannakyeyombekere okiwulidde awo yali akyasitwagolinga naye kati yagguka but is worth 30 to 40 billion omwana oyo mugagga nnyo ng'azijja mu paliamenti awo kakati oyo akyaqualifying ogamba nti Museveni aveeko kubanga bw'obala emyaka 15 gy'amaze mu paliamenti n'olaba ng'ayina biliyoni 3 ayinza n'okuba ayingira 5 kakati ddala yazijja mu paliamenti okiwulidde era yezijja mu paliamenti anti nga mamudiiru so si kumusaala n'emikweseze egy'enjawulo ali worth 50 billion Muwanga Kivumbi musajja munene kakati kyembuuza debate y'ababigirwa ayinza ogisigalamu abatagiriimu kati kitegeeza naye takyalina moral authority kwogera kwani kujjajja ne kati anoonya ki basement gy'ayagala gy'ayoya omuntu ali mu bugagga obufaanana bwatyo bw'ali politics w'okukangaza bwatyo bw'ali naye kati ye kyalina okumanya kiri kimu kubanga Muwanga Kivumbi alina income ye miliyoni 10 plus omwezi kati bw'aba ali kweyo level kati alina otandika okubala ebigambo kuba alina byafiirwa bw'atabala bulungi bigambo alina otandika okubala ebigambo talina kwogera nga ffe babigirwa basula mu mizigo talina kyetufiirwa gwe ne bakutwala erusira tolina kyofiirwa ogenda mu kolokolo okugjako abaana betuzadde abatali ku pulaani kyekyokka musajja batu bukazi bwattunde bubanga bwe busigadde bwonaabona ofiirwa ki ekirala naye kakati is a billionaire bw'ayogera babigirwa si betwogera ekyo muwabuddemu ate kati ye ayogera nga mwe bwe mwandyogedde nga ffe ate mwe ne mwogera nga ye bwe yandyogedde okiwulidde kakati ye mweyo embeera nze muwabuddemu oba ayogeza butali bugunjufu Muwanga Kivumbi musajja mugunjufu naawe ayinza okuba nga muyivu naye nga si mugunjufu Muwanga Kivumbi is one of the highly trained politician naye ojjukira nga tanagenda mu kkooti n'okumusiba nti yavuma General Museveni nti awunye ekivundu akatambi ako wakalaba ebyo ebivumo bitono anti kyenkugamba ffe Museveni twamuvumanga ebivumo ebisingaawo twatuuka mukolera mazaalibwa ngo biyita byakusaaga okyasobola bimuvuma kubanga ffe wetwakola ki bwe twabeeranga mu UYD nga twetendeka n'ebivumo bye munaavuma omuntu but in a diplomatic way si bino ebyakoma nnyo okwo eby'ennaku zino ebyo that is point number 2 nupu erina system emu erina problemu ya political pressure n'okwapizinga omukulu nakikubye Muwanga bamuyimbudde n'akikuba yazizza moralo ya nupu era ekyazeeko omukulu ya postinze ali mu America eyapostinze ng'agamba ndabye twita ye ng'agamba dakiika obuyise
nayogeddeko n'owekitiibwa Mwanga Kivumbi akuliseeyo mu illegal detentions and whatever, nayongerezaako ebigambo awo. Kati ono aba alina pressure eyo omukulu kubanga yayogedde okumuwandiikako n'okumumatiza. Kwegamba omanyi Bobi Wine yali afunye chance etwala obukulembeze bw'eggwanga nga abantu babeerawo nga balwana okakinga his eye. naye akyalina influence abantu nga babeerawo balwana ne bakola ekintu Bobi Wine amulabe, naye akyalina influence ku Twitter ze zakola ezo. Katonda yamanyi ku ekyo nti zikyalina amakulu following kweri, but actualization realization yeri subject for debate, naye nga following ku line agiina. obalala bagenda kubanga ne mubagendayo okulaba mulimu n'abasecurity ati era abagenda ne bakebera balaba ayogedde ki go determininga abanaakulaba kubanga n'ababi bandaba n'abananvuma bandaba bayinza n'okuba basinga obungi kati goyiwawo buyi. naye nze ndaba nga posti za Bobi Wine zireme kuwaga Mwanga Kivumbi, ayinza obutakoma kumpi kuba ekisooka oli tali ku ground. takyalina influence wano ku ground. ate n'ekyokutwala obuyinza ekyo kyaggwawo, tasobola butwala, kyaggwawo, ekyo kyaggwerawo ddala. anyway ekyo kiri ku Katonda ya determining ebinaaba bikoze eki, ya determining ebinaaba ebinaddako, kubanga buli muntu Katonda amanyi onoomalirawa. naye Katonda era takola nsobi, tagera bubi, oyo takyamuwa bukulembeze. Katonda tagerangako bubi, ensi yonna ekimanyi. Kubanga oyabeerera ku piiki yalema okukozesa omukisa ogwo. So nze mbadde nkulaga chance gye yali afunye. Nze siina kapima kamala akasobola okugamba nti Bobi Wine talifuuka president. Kakapima sikayina. Jeno leka kukiina musajja. Ekyokubiri kubanga simanyi Katonda azzaako ki, sikimanyi. Obeerawo naffe kyetupredictinga tuga nti leero Katonda kino kyazzaako. Era siina kapima kamala kalaga nti anaafuuka oba taafuuka. Tajja kufuuka. Ebimu buli muntu akola byakola, omukisa ogusembayo n'agulekera Katonda oguqualifyingisa. Okitegedde? Kati sinze siri judge kweyo level. Okitegedde? Nkuwulidde. Siri judge kweyo level okujjako gwe oyinza okuba galubindizo zirengeddeko ewala okusinga eza. Kimanyi tasobola kufuuka president. Era nze kati tayinza kummalira biseera. Mbu yataddeyo Twitter yapostinze ku X mbumbuguumirire, ekyo tekiriiyo. Ekyo kyo kituufu. Ekyo kyo kituufu. Ng'ebyo Mwanga Kivumbi byayogera bigenda omutwalaza mu basement, oyingiza obukadde 100 omwezi n'oyogera ebigambo by'ekisiru ebiti obaamu omutwe omulamu. So mweyo embeera mba nkugamba nti abala ebigambo bye, waliwo ebigambo ebitakyakola kati Janet yafudde, abantu tebakusuubiriza wali olw'okuba bakasuka ebigambo okuva mu audience, naawe ogendere ku ebyo, gw'oli mukulembeze. Abantu abalina osalutinga jjajja wano, abo ba Mwanga Kivumbi balina omusalutinga n'okufunga kubanga yabagaggawazza. Okiwulidde? Balidde ku platform ya jjajja. Mwanga Kivumbi yali musajja mwavu nga muyivu naye nga mwavu. Nze nali naye Mwanga ng'ali nga muganda waffe Kayijja. Arodi Kayijja. Kayijja muyivu nnyo mu byenfuna, naye musajja wattu omulaba bw'ayimiridde. Ebyenfuna bye si birungi. Si birungi. Ate nga muyivu mu byenfuna. byenfuna. Muyivu nnyo mu byenfuna. Kati ne Mwanga Kivumbi bwe yali muyivu nnyo mu byenfuna, naye yali okimanyi nti wali mu mbuzi ng'atunda mbuzi wali mu kisenyi. Anyway, endaba eyange ey'ebintu bwetyo bweri ebisigaddewo yanamanya bwana yagambye ku bbalaza agenda kulagako ku jjajja era alumba ku kitebe ekya Nobu alage ku jjajja.
ate kakati n'atuuka bw'ogenda ku nuupu ate jjajja oba omulaze eki mulimu ebyobufuzi ebikadde bitakyakola oba wagenda badde manyi agenda nakasero agenda ku kitebe alage ku jjajja kyokka bannange ankoze bubi nnyo teyali badde Mwanga Kivumbi ayogera bw'atyo nti jjajja taasuleko ku olwo mbwagenda kubateeka ku kababi mbu pulezidenti we waaligenda okuddira ng'alina waabatuusizza kati ayinza n'okufa eyo layini gyakutte ate si jjajja si yayinza n'omukolako baali nabo ku lusegere bebajja omukolako kubanga tebaagala ataataganya jjajja anti kakati obuzibu bwagenda okufuna nti ajja kwagala okuzanya politics azza ekintu engulu ekyo kitegeeza kubiika oli omukulu ali mu Amerika kakati ate w'omubikira embwazi yazireka wano zonna weeziri guno zaali musiru okukirekera Zedriga n'atakiwa lubongoya saali naawe ku show wano nenkugamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi aba kubanga ekintu kino ali mu bya siriasi akyagala oba pulezidenti adabulekera Mwanga Kivumbi saali naawe wakyogera n'ogamba nti naye olw'ensonga ya Mwanga Kivumbi ey'okugumaaza yakirekedde Zedriga wari ate mukambwe ennyo Zedriga ennaku zino okitegedde kati Mwanga Kivumbi aba ayagala kutegeera jjajja agenda ateeka omuliro ku nuupu wagenda okutegeera jjajja nti tasaaga ku luno jjajja ajja kujjayo n'agomba omuto bino byabaddemu byakusaaga agenda kulaba jjajja ali ow'okumpi wali ow'okumpi omukono gwe guli ow'okumpi wali wennyini watambuliza ajja muwulira kubanga awo jjajja ayinawo embase maama tebayinza kukkiriza kumutyoboola nga weebali kakati Mwanga Kivumbi nze mbadde saagala atyobole ekitiibwa kya UYD kubanga abantu ba UYD tuba tumanyi ekyokukola ekyokwogera oyogera ddi oyogera ki okitegedde tuba tumanyi naye maama Janet nga tatera kulumbibwa n'osigala waggulu of course Mama Janet like any other person ekisooka kyenjagala okiriyalinga Mama Janet waba yalwala she's a human being ng'omuntu omulala yenna ekyokubiri bw'aba yafumbirwa General Yoweri Kaguta Museveni n'afuuka president ekyo buli omu kyeyali agadde tewali atakyagala buli muwala kyeyalikoze kyeyali agadde toyinza kimuvunaana kati nze eyo debate nze sigibaamu weba yakyana kito anti kati omuntu omukulu ng'oyo omuyivu bw'abanga nkiddayo wali nti bw'abanga muyivu si mugunjufu ekyokusatu enzanyo ya Janet obukyanga bakwata obuyinza talina issues na public talina goge mazima niwaba nakola omulimu agubeera mu kateni undercover agubeera mu kateni ne gutamanyika ekiwulidde namuvumako eddazi gye nakoma nze amanyiyo namuvumira ku kirebe kya UPC wali ogenza okukolayo watuuka eka natuuka naye gye nakoma nze amanyiyo tewali kipya wano tulimuddira 2014 maama n'omuvuma nkugambye nze yasooka okuvuma maama wano ebivumo biri byennyini ebikambwe gye nakoma nze amanyiyo toyagaliza muntu yenna kukituukako era neyo sitole saagala naginyumya kubanga yali mbi bwazuukukiraawo fairo nagikubako enfofu wayisa n'ebuyende kati oyo nemuta tewamuzzaako kigere twasiga tudiringa na bbaawe maama n'omugjako engalo kaki bakukola kinobigirwa ndeka sebo ndeka olaba otya n'okwogera
Maama mukambwe. Tuli basajja bakulu ssebo tumanya. Kati ffe tusiga tubiisana ne jjajja waffe. Maama ne mumujjamu mu bintu. Maama ali yafumba mmere ye. First lady. Kati bw'olaba nga mukulu munno Muwanga Kivumbi alumba maama gwe gw'owulira alina obusagwa. Anti nze mba njagala kati Muwanga Kivumbi aweyo waidi ekitiibwa. Eyamuyigiriza ebyobufuzi. Eyamuyigiriza ebyobufuzi. Oyo omuntu wayo waidi alina engeri gy'asambamu ebyobufuzi. Ebisingako awo. Wasambira. Waffe twogera issues. Twogera issues. Okiwulidde? Mulimu ebintu bye twakola ki? Muwanga Kivumbi ogere ku corruption. Nga te mwagaggawalidde. Tekisoboka. Sente ze babbye mu finance committee. Mpitirivu. Sente ze babbye mu budget committee. Mpitirivu. Kati alina moral authority. Okiwulidde? Era jjajja abantu bamu aleka baleke. Naye nga tebakkirizibwa na kumwogerako. Kubanga nabo batikkudde. Kugambia is a billionaire. Kati what are you talking about? Kiki ekirala kyaddaasuubira okubeera ekisinga awo? Naye akalulu ka mulema katya billionaire bw'atyo. Akalulu kagaana. Bantu bamukoowa. Si bantu akalulu yakawangula ne bakola ki ne bakamuggyako ku kifuba. Ate kaakagwamu emirambo musanvu. Mukiibi yali amusinga amaanyi. Mukiibi yalina amaanyi mangi nnyo. Kaako kaagwamu emirambo musanvu. Kaba kakyali kalulu w'amaanyi. Mukiibi yali w'amaanyi nnyo okusinga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yakubanga olukuŋŋaana nga lulimu abantu 10. The rest is history. Ekikulu kiri nti baamugjayo. Okiwulidde? Baamugjayo. Naye newankubadde baamugjayo. Muyina omuwa amagezi nga mmwe bannayuwayidi banne. Omukulu oyo aleme kugenda mu basement. Ekya basement tekyewalika kati. Bw'obanga okyamansula ebigambo. Tekyewalika bw'obanga okyali mu kisayi ky'ebyobufuzi. Kati akkirizibwa okuvuma General Muhoozi. Anti kati kiri eri General Muhoozi okuditamininga ki ekivumo n'ekitali. Yamulangidde obutamiivu na biki byonna byonna n'abimulangira. Anti kati General Muhoozi nze kyenjagala magezi genjagala omuwaaga matonotono si g'amaanyi nnyo. Ogawa Muhoozi? Togawa Kivumbi? Geno. Geno. Ekisooka alina omupiira. Kati waba alina omupiira alina okumanya nti abamulumba waliwo abamulumba ogumuggyako mu ngeri ey'okutaayiza obutaayiza. Ne wabaawo abaleeta engwala. Alinnya bulinnya. Waddembe ogibuuka, waddembe okubasala. Okiwulidde? Naye nga kyonna kikiri okulumbibwa ajja kukola ki? Kakati ate ye bw'ajanukula engwala eyo. N'oleeta engwala ye n'akuterayo amannyo. Andi kakati kyalina otugamba. Kyalina otugamba nti naye kuba kati demonstration gye yakakola azanya alaga nti gwa ndobo. Gwa ndobo ate agutegeera. Kati ogw'endobo ogwo gwalina omupiira ogusuula mangu. Ng'ozanya gwa ndobo. Nga Geno ndaba agukutta omupiira. Anti nkubuulidde. Ndaba nga Muwanga Kivumbi bajja mukuba endobo agende musikidde. Nkubuulidde kyenjagala okugamba kiri kimu. Gwalina omupiira tosobola gatta ebi. Ohodinga omupiira ati you are control wano n'engwala bw'okola ki? Bw'okuba. Abadde akigezezzaako. Anti nkubuulidde. Ng'akubye engwala. Kiwa obudde. Era nze nkulayira Muwanga Kivumbi bw'ateddeko. N'agenda mu maaso ng'ayogera bw'ati. Nze nkulayirira Geno ewiiki ejja. Ajja gimalako ng'awanda. Ey'okubiri ali mu basement. Katumulinde. Muwanga Kivumbi ali mu basement. Katumulinde akubeewo olukiiko wa? Lukavule. Naye kati kyensaba Nuupu banange Nuupu muve mu muzannyo. Muve mu muzannyo muteeseze n'abalala. Abali mu makomera. Muteeseze Waiswa Mufumbiro ave mu kkomera. Bamulekayo abammwe mubalekeyo. Naye muteeseze Waiswa ave mu ate Bobby Giant. Bobby Giant naye anagira okwo. Mpola mpola. Asaze omubiri. Bangamba yagusala. Toyinza butasala muganda wange oli mu maximum prison. Ebyokulya tebikyali binga biri. Okwogerako n'omuntu ku kirabirwamu ng'omulengera wali. Bali mu apa prison? Ate obadde olowooza bali ludda. Simanyi nti bali mu Maxon B. Abo banaavaayo. Bajja kuvaayo.
bajja kuvaayo. Baliwo Abesigye. Baliwo Abesigye baawula busenge. Koze buli omu asula mu kake mu upper prison. Baawula busenge. Obusula tolina gwe weewunaganya naye. Kugambye. Ate ng'oyingira essaawa 10. Ebintu si byangu. Jeno tusiibule tuve wano. Nze omanyi nabadde tolemezaamu. Sinza kulemezaako olw'ensonga. Nalabye mwannyinaze Honorable Nammere. Bambi Nammere. Mu Parliament. Agamba ki? Namulabye ng'awanda. Mu Parliament Nammere agenda kuba abantu abamalewo. Okimanyi nti abantu abakubye. Nammere yazze ku fulo ya Parliament. Ne baagala omunafuya. Nga omanyi eby'ekipaliamenti. Kati akakodyo wali ku Parliament. Kakodyo kabadde nti MP w'NRM bwajja. Nga balaba nga mukujjukujju agala kuraizinga. Bamukubirawo. Bani abamukuba? Abani NRM banne? Opposition. Bamukubirawo. Procedure order. Ne bamukanga. N'atuula. Kati bw'atuula bw'ati. Pesi nekka. Momentum ye teddamu. Oyo ng'ayitidde awo. Myaka egi. Taddamu kulwanira muzindaalo. Kakati bagenda bagwa ku Nammere tebamutegeera. Stroke empya. Yasituse ndowooza adde awa procedure mata. Wuyo. Kati balaba akatuli. Ne balowooza nti atagadde. Baagala bamutuuze. Basindika chief whip. Government chief whip. Dr. Ochieng. Amutuuze wansi. Yamugaye twala eri. Yamulabuliddewo. Ku fulo. Naga nedda nnyabo. Ani gw'otuuza. Aya mu member of Parliament. Ng'oggyeko ebyobwa minisita. Kantuuse ensonga yange ndyoke ntuule. Nja kutuula nga tebankute mu kiwato. Nammere omumanyi gwe. Ensonga n'agiggusa. Tebamuvuddeko. Bamuvuddeko n'ayogera ebibye ne bigwayo n'akunumba ng'embuzi eyasize ekibya. Chief Whip naye ne bimusobako. Endulu neevuga yagala Nammere ajja basobola. Kati guno mwaka egunaggwerako nga y'omu ku batambuza house. Naye Nammere ebintu bye biri constructive. Nammere si ye muntu gw'oyisaamu amaaso. Ebintu byayogera bya magezi. Muyivu ate alina confidence. Ate muyayi. Yekkiririzaamu mu byayogera. Omanyi omuntu ng'alina ebintu ebyo. Tomwepankako. Muyivu alina confidence muyayi. Olaba yafufumya fuulufiga. Namutiira. Fuulufiga nze mutya wano mu ggwanga. Anti ebyo byali byeno bya ku street. Kati mu bya kiyivu wali. Kakati olaba afufumya omuntu ku street. Tomwepankako. Kakati bya kiyivu. Yakubye ekifuipu wannaleero. Yazze n'ebitaala byonna teyakubye rivansi. Anaamuddira. Ate kubanga naye mukazi olwo lutalo. Olugenda kulanda paka mu cabinet. Nalulabye nga lutalo. Munafu mu mbeera ze munafu. Munwane yaffe yaswita gisobola. Munafu nnyo.